Ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ekya ennaku kitutte ekiseera ne gavumenti nga bateeseganya ku ngeri gye basobola okumalawo ekizibu ky'omusaala gw'abasomesa ekibaleetedde okwekalakasa okumala ennaku 10. Wabula oluvannyuma lw'okusinkana baminisita abalondebwa Pulezidenti Yoweri Museveni okukola ku nsonga eno, abasomesa basazeewo okukomya akeediimo kaabwe oluvannyuma lw'okubasuubiza okubongeza emisaala okutandika ne January w'omwaka 2014 era nga kino kyeyolekedde mu kiwandiiko ky'ababadde nakyo. Kyokka abasomesa bavudde okugani bannamawulire bategeeza nga beyamiriza akeediimo kaabwe okumala ennaku 28 balawo ba gavumenti ekola ku nsonga zino nga bwe basuubiza. Gavumenti tuwagiwadde ennaku 28 ez'okukola mwena akolera ebintu bino. Era tulowooza tusuubira Oweekitiibwa Pulezidenti ye bw'anaaba bikuteko ebintu bijja kutambula. Mu kiseera kino ekibiina ekigatta abasomesa kitandikidde okusaba abasomesa okudda mu bibiina okusomesa abayizi okutandika n'olunaku lw'enkya wabula nga tewali amanyi lwaki ennaku ne gavumenti buli omu ayogera bibye. Tulina ekiwandiiko twataddeko emikono n'abaminisita ne bateekako emikono era ekiwandiiko kikino gino emikono guno omukono gwa Richard Todong, guno omukono gwa Honorable Arupo, guno omukono gwa Honorable Jachano March, guno omukono gwa Police Kasezi ne minutes twaziwandiise. Tetwawandiise kiwandiiko kino kyokka ate minisita ziri ku attendance n'omwami alonda w'ebyokwerinda akeediimo yabaddemu. Twatudde olunaku lwa John ne tukirizaganya era buli kimu ne kiggwa ne basaba ne bagamba nedda tugenda kusalawo tubuulire abasomesa bonna, tubuulire abakulembeze b'ama districts bonna tibakubirize abasomesa baddeyo mu masomero bakole ki basomese. Mu kiseera kyekimu abasomesa batadde obukwakkulizo obukakali eri gavumenti bwe bateyagala baddemu akeediimo. Obumu ku bakwakkulizo mulimu okuzza bannaabwe bonna be yali yajja ku nkala za gavumenti kwesasulira abakozi baayo, okusasula ensimbi z'abayizi mu masomero ga bonna basome n'ebiranga tuhe obwannyonnyola. Ensimbi za kwongeza akasiimo k'abasomesa bakirizaganye naffe ne bagamba esente zino zirondebwe ate abasomesa akasiimo kaffe ke bongerako omusaala gujje nga bwe kyetaagisa. Ekyokubiri bagambye esente ziweerebwa ku masomero okulabirira abaana ziri 25 za buli mwana za buli lunaku ziweebweyo mu masomero gonna aga secondary gabona basome naga primary naga technical naga abasomesa agatendeka abasomesa naga batendeka byonna ebyabasomesa birala ebyemikono okulaba nti akasente ako katuukayo nga tezinawera ennaku z'omwezi 5 kwegamba 5 ze October. Abasomesa basaba okuteeka wansi ebikola lwa gavumenti okubasuubiza okubongeza emisaala gyabwe ebitundu 2 okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi 2013-2014 wabula ate neyeefulya mu kitinga embazzi. Abasomesa batandise okubala ennaku zaabwe 29 era nga bannayuganda bonna balindiridde okulaba oba gavumenti enaasobola okuteeka mu nkola kyebasuubiza mu nnaku 29 zebawadde nga zino zigenda kuggwako ennaku z'omwezi 10 mwezi gwa Novemba omwaka guno. Shamim Batalwo, WBS TV mu Kampala.